Amyuka RCC wa division y'e Rubaga Henry Kitambira mwenyamivu olw'enzimba egenze maaso n'okuyoleka mu kitundu kino abantu bazimba ne makubo ekirese entambula okubanga nzibu. Ono ategeeza nga mu kaseera kano enzimba eri mu kitundu kino ereka nga obuweereza buzibu nnyo nga n'abantu ba bulijjo tebasobola kwetaaya. Olw'okuba kino kibanja kigwa mu ttaka ddala ng'eyagaba naye waakyapa twagala tubalewo enkaayana ereke kudda mu kufuna buzibu mu maaso ng'ate balandiroodi bakubagana bannannyini ttaka. Kaakati maama ekkubo aliwe nga limalayo ettaka lye oba fuuti 3 oba fuuti 4 naye tumanye nti ekkubo aliwadde ku age, muzungu agita age. RCC okugera bino abadde agenda maaso n'okwogerako eri abatuuze abamu division y'Essendawula era ng'afunye okwemulugunya oluvannyuma lw'abamu ku batuuze abeemulugunyizza ku mutuuze Gerard Mugisha okuziba oluguudo nga ateekateeka okuteekawo geeti nga beetaaga enguudo ezikozesebwa ogenda ku masomero, ogenda ku nzizi ssaako n'ebifo ebirala. Okutiisatiisa nja kukola kino bw'otaave ku nsonga zino naye kyamukisa mulungi nti bwe tutuuse wano ekkubo eribadde lizibwa tugambye ekkubo eryo lisigalewo ly'abantu bonna era ebibadde bikolebwa byonna biyimirizibwe nebadde basizzaawo babijjewo kubanga twagala abantu babe nga bakozesa ekkubo lino. Naye njagala kubategeeza mwenna bali mu Kampala nti Kampala tubadde n'ekizibu ky'amakubo kubanga mu office access road matters zijja wano mpitirivu. Abantu abasinga mu Kampala bazimba tebagoberedde plan za kibuga. Ensonga eno ereetebwa oluvannyuma lw'omutuuze Betty Nakimbugwe eyikubidde enduulu bw'atuuse okunenya abamu ku batuuze okubadde Dremulondo gwagamba nti amutiisatiisa era nga kino kireese olukuŋŋaana olukubiddwa olubadde lukulembeddwa DPC w'ekitundu kino ssaako n'atwala ebyokwerinda ne ba LC nga banenyezza abatuuze wano batuuse n'okuteera ku Nninga Mugisha omu ku badde bavunaanyizibwa okwetonda. Ono oluvannyuma akakiibwa n'okuleeta ebiwandiiko ebyoleka we yagulira. Ekyapa kino nakyo nakola open boundary ensanga ng'era waliwo ensobi ezakolebwa wano na wano. So kati njagadde tusooke tufune surveyor bagenda kuvaawo asoko jewe kubanga ekyawa tewaliwo nga bapima naliwo nali sinafuna kyokka omulala abadde agenda maaso n'okuvunaanyizibwa Dremulondo bino bizimudde ng'agamba nti abatuuze bamuyindako bukyayi oluvannyuma lw'okuleeta enkulaakulana era ng'atadde ensimbi mu kuzimba ekitundu kino. Ono atuuse n'otulombojjera emu ku byasobodde okulaakulanya abavubuka mu kitundu kino ebimuviiriddeko kubanga ate bamuboola. Kati nze okumpalana wano okukuba kerere nnyingi, I don't see anywhere. I don't fall anywhere siina wendi. N'obusungu olw'okuba ndeese development ku kitundu kyekinkubya. Ndeese development mu ghetto yenkubya. Nzimbye ennyumba ennungi kalina ennungi enyirira mu ghetto kyekinkubya. That's all. Siina musango mulala. Mu kwogerako ne SOT TV mu mboozi ey'akafubo kansala atiikirira ekitundu ekyalungujja Sarah Nantongo agamba nti bazze bafuna okwemulugunya ku bantu ab'enjawulo ku nsonga eno era nga yasooka kwerosibwa n'egenda paka kwerositu eno bwe yalema okubanga ate bafuna okwanukula okw'amangu kwe kwekubira enduulu ewa RCC ateeseteese olukuŋŋaana luno. nagenze nze mwennyini ne tubaga ebbaluwa ne tuzifulumya ne tuzisupplyinga ne zigenda abantu abo mwami Orlando ye ne bagiweereza n'agigoba n'ekomawo ku office eya mwami Mugisha ne mbagamba mugintere ewa mwami Sekate agifune nenkuba ne ku masimu g'omugamba nti weetaagibwa mu lukiiko naye nga bwe mulabye tetusobola kuddira kkubo lisangiddwawo over 20 years nti tulizibe ate nga n'ekkubo eyo liri mu ttaka lya muntu eyeewaayo nga Good Samaritan n'atuwa ekkubo. Sirowooza nti bannange ffenna gye tuyita mu mataka gaffe ffenna tuyita mu makubo g'abantu. Bannayuganda mbakubiriza mu nsonga yonna gye mukola mugiteekemu obuntu. Ekintu ky'ekkubo kintu kitono nnyo, kkubo lya community olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe. Nsaba mwami Mugisha ne mwami Orlando beekube mu mitima. Ku Raso TV, nze Grace Segirinya ne Kyambadde Lawrence Omunyo.